omulundi ogwali gusembyeyo okujjako Dembe FM ku mpewo nze nali ku radio nze nali mu program bajjira ne bayiika buyisi nga nze ndi mu program kwolwo ne Simolo yali takoze ne bajja Simolo kozi yani Justin Nantume ne bajja mu studio ne nali bansanga ndi mu Bulango ne baŋŋamba switch off we bagamba switch off we switchingira ko off ndowooza nzijeko konso ezikire. Those people are so unprofessional. Ate abo kwaliko aba UCC ate nga UCC bagamba esolo jijjira keri ate bajje no mu radio bajja ku radio ate kati buli babeera nga bali mu bi operations ebyekisiru ebyo nze mbiyita bi operations ebyekisiru bakola ebintu mu ngeri ya kisiru. Basajja bano bajoozi nnyo tolaba nti no banenya abasajja nga baamini Bobote naye abasajja bano Museveni ebintu byakoze bannayuganda era lwakuba bannayuganda nze nkimanyi nti akaseera konna bagenda kutuuka ekiseera nga banoga nti omanyi nga olaba ekiba yakooka eno bw'otandika okugisonda ereeta obusungu osobola okuginyiga nga olaba kati eyanguwa naye gy'okoma okugisonda bw'onyiga eba tekyakola ki tekyawulira tekyayingira munda. Kakati singa kakutanda eccupa eyo n'ogisumulula soda ono ayinza okuyinga eccupa mu ngeri endala eccupa ayinza n'okuva mu ngalo soda ayinza okwanjala buli wamu n'ayonoona. Kati Museveni ne banne bye bakola byebintu bye baawaayirizanga bali be baalwanyisanga. Naye kati otunulira omusajja agamba nti ayagala kulwanyisa nguzi Muhoozi Kainerugaba ng'abasajja abaaleeta kyewandiise parliamentary exhibition bano aba Agora omuli John Spire Ssentongo omuli ono omukyala gwe bayita Agatha Tuhairwe ng'olunaku olwaleero baliisa kakanja. Kati ebikolobero Muhoozi byakola bannayuganda olunaku olwaleero biyamba bannayuganda okwongera okuzimba obusungu n'okumalirira nti ekiseera bwe kituuka bagenda gamba come what may kama mbaya ni mbaya benunule. Maria Matembe ndowooza kwe kyamutuuseeko taliddamu kwogera ajja kwogera Museveni leero lwa mukaaga tukoze program agenda kubaako byayogera eri abadde ayogera tugenza okujjanga kwali ayogera sitegedde byayogera kuba mbadde busy naye byonna byanaayogera bw'abanga asobola okukola state of the nation mu kaseera kano n'ayisaawo ennaku bbiri nga mutabani we yakyali CDF amanye nti ebiddirira teyejjusanga bw'abanga ayogedde eri eggwanga n'atakola kyewandise thorough address ku mutabani we byabadde ajjakola okubira ddala akalulu ekagu era n'amuleka ku bwa CDF nga directly abadde yeetaba mu by'obukulembeze bwana batakikoze n'atamujja ku bwa CDF ebiddirira teyeenenyanga kyensobola okugamba. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wegga, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa
Jova tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera Jova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Okay, kale tutandike munnaye ate tunagamba ki? Leero oli buka tuluka nadiani ngenda mirimu gy'abakama bange tukole tuve wano akati Canada enyuma sajja okubira eddala ettayi walina osabulira ddala akasati abantu bakuwaana kyekinewuunyisa bebale kumpa abantu bakuwaana era bagamba mu byenyonyola byamakulu naye emyaka gye mmaze ku nsi singira bwe mba siva mu byamakulu waliwo munnanga tebandibadde so disappointed with me. Ate ekirala olaba e Kampala e Kampala zino ze zaalinga embeera zange sabula mataayi wamala ebbanga lyonna ku TV ng'okuba ttaayi olaba nakolanga ne ku radio nga nsiba ettaayi nze nga manyi nti omuntu olina okuba smart omuntu akugwako ebyo bye bagamba mbusimanya omuntu agenda mu studio nga ali mu lugabire mbadde atya nze ebyo sibirina manyi nti nina okuba smart nnyo kunyambala mu bwongo ne mu byenjogera. You have to wear what you say and you own everything. Yeggwamu kuba abeeranga ku radio ng'owulira ddala nga musajja afuluma alaga nti bwana matuvu gwe mbadde mpulira ku radio nga bwamulaba maaso ku maaso agamba yoyo. So kyonogonola ku radio kale baneeba omusisi nga tosobola byayogera tebimufaanana. Programu yo gye bayita tumutendereze ku Sande teyanvangako Dembe FM. Ffe bamu ku baazimba omusajja gwe bayita Bujingo era nze kyeki kye nakugamba nti mu byafaayo by'omuntu ng'afuuse successful ayinza obutaagala kuwa mention kubanga aba alowooza nti ojja kulya obuyinja bungi naye mu bantu abali successful olwaleero nga nabateekako ettaffaali ne Bujingo mwali tasobola kunega omuntu akuwa platform emyaka egiwera 3-4 buli kumakya buli Sunday nga ffe Bujingo teri mukozi wa Dembe FM atabbira Bujingo bulango ekyo kankyogererwa twamwagala ne tumuweereza kwegamba twazimba obuweereza bwa House of Prayer Ministries n'omutima ogwo ng'ali ku mulamwa era ndowooza nolaba nebbina beiba atuuka ekiseera n'agamba nti pasita wange munnaye nkwagala nnyo naye nkutadde owulira otya kati Dembe nga teri ku mpewo leka naawe rediyo yo Dembe otabira ku mpewo KFM si gwe gusoose omulundi ogwali gusembyeyo okujjako Dembe FM ku mpewo nze nali ku radio nze nali mu program bajjira ne bayiika buyisi nga nze ndi mu program kwolwo ne Simolo yali takoze ne bajja Simolo kozi yani Justin Nantume ne bajja mu studio nali bansanga ndi mu bulango ne baŋŋamba switch off we bagamba switch off we switchingirako ndowooza nzijeko konso ezikire. Those people are so unprofessional. Ate abo kwaliko aba UCC ate nga UCC bagamba esolo gijjirako eri ate bajja eno wamu ku radio bajja ku radio ati kati buli babeera nga bali mu operations ebyekisiru ebyo nze mbiyita operations ebyekisiru bakola ebintu mu ngeri ya kisiru kati bajja bansanga ku radio nga ndi bulango ngenda kuddayo biri meka eyo sijjukira ndowooza bayali 2014 I think sijjukira bulungi mutomye eggambo kuba nze nyingira Dembe FM 2010 nga tukyali nakasero ne tuvaayo ne batugula monita n'etugula ne tugenda e Namuwongo 2012 ndowooza yali 2013 oba 2012 awo emyaka simanyi kukwata bulungi emyaka gye nsinga okutegeera gye banzaalirako omwaka gwe nagenderako ku Dembe gwe nagenderako ku BBS egyo gyonna ngimanyi ne Sapiensi ngimanyi wakola ku Dembe
BBS Baba ne Sapiens yeah. ne Kingdom TV so kati wali kumpewo nali kumpewo abasajja ne bajja bali abasajja ndoza ngabana naye nga kwabo kirabika kwaliko ab'amagye nga babiri ab'amagye oba UPDF kati wabeerawo ebigalaawo wansi bwe batuuka wansi ku reception nga bagamba nti tutwale ku reception gwe bagala twagala gondi of course wabeerawo procedure oba mugenyi either bakuwa kaadi oba bakuwerekera ne bakugulirawo enzigi tebajjanga bagenyi tebajjanga bedisguisinze bajjanga bonogamba bazze ab'obuyinza bazze ku ddembe balina gwe baagala okulaba ndooza bwe baamala bye baagala ne baganda ndooza ne baganda tugende mu studio bwe baŋŋamba nti jjako radio ne mbabuuza lwaki ne bagamba tugambye jjako radio ne mbagamba bakulu abantu bano abampuliriza beŋŋambye kanve mu bulango bwa bakama baffe tukomewo bwe nzijako obujja radio tekiba kya makulu tekiba kirungi okitegeera bampuliriza ne bagamba nti mu nkola yaffe professional ethics zaffe ng'abamawulire we communicate and prepare our audience nti tugenda kuvaako ku mpewo ebbanga eritaligere omuwuliriza waffe aleme kulowooza nti tumutekinga for granted ne bagamba n'abalanga okay kale nekuba n'oluyimba nenzira ku mpewo kyenda akamuzanya Dembe FM omuziki n'ebikuzimba Locious Matov Junior awo nali sinaabakuleeta lya mutabani wa Mbega nga teryakola ku Dembe lyakolanga ku Kingdom TV kati awo nga tokubira piddi ali aweya ndi saa nono bamulizinzi yali oba yaliko neti yaliko kyalika bwe baava eri bajja butereevu mu studio oyo Katmos teyaliko teyali nabwo ndowooza koolo I think it was over Friday sijjukira bulungi nomanyi olunaku nga relaxing nga abantu tebali nnyo busy so ne mbagamba ne banzikiriza munnaye kati bwe banzikiriza ne mbagamba kati nenzira nenzigula microphone ne ngamba abawuliza bafa abalungi mwebala kubanga mutuliza Dembe FM ekyagenda masono kubanga ebaweereza ngenda kubanga mpumulamuko katono nnyo tugenda kubaako bye tutereza bainginiya baffe bazze tulina kubaako bye tutereza so radio bwebanga teriiko don't worry tugenda kubanga tukomawo anytime soon eyo decision ogikolanga ggwe saagamba nti UCC egenda tujjako na preparing omuwuliriza wange mu mbeera nti ne bwawulira nga radio esaala tajja kugamba nti babajjeeko nakikola professionally nemba preparinga bwe namaliriza nenteeka feeders wansi nga kitegeeza nti ku radio teri kigenda mu maaso nteeka feeders wansi sajjako machines kubanze siri engineer nteeka feeders wansi nebeera nga radio esiriza nejjukira ogwo si gwe mulundi ogusooka omulundi ogwa 29 nali ku radio Sapiensia nga nakamaliriza program baali bagiyita wa mukisa nga nkola programu paka ssaawa 4 bwe navanga mu ku ssaawa 4 ne muddamu omusajja omulala bamuyitanga ndowooza Lubwama iziti Lubwama 4 paka 6 kati bwe nva ku mpewo ku ssaawa 4 radio Sapiensia ne bagijjako ku ssaawa ngezi Lubwama yona yayogeranga simanyi ebyentalotalo yoyo ate kati yali erinnya alikola tuvuddeyo neyezuulira awo yali mulala nnyo bwe twavaayo n'afuuka wa ttabu naye baamufuutula nnyo anti kati abo abasajja batya nnyo omuntu alina kyewandiise listenership naye gavumenti yamuggyako yali afuuse ekirala Lubwama anti kati Lubwama yakola brand ng'aseka n'okuseka ng'ayinza okwogera n'ayogera statement n'aseka message n'etuuka basajja bano Richard Lubwama omusajja yakola ebyenjawulo kugamba radio basajja bano bajoozi nnyo tolaba nti no banenya abasajja nga bamiini Bobote naye abasajja bano Museveni ebintu byakoze bannayuganda era lwakuba bannayuganda nze nkimanyi nti akaseera konna bagenda kutuuka ekiseera nga banogaa nti omanyi nga
olaba ecupa ya koka eno bw'otandika okugisonda ereeta obusungu osobola okuginyiga nga olaba kati eyanguwa naye gy'okoma okugisonda bw'onyiga eba tekyakola ki tekyayingira munda kakati singa kakutanda ecupa eyo n'ogisumulula soda ono ayinza okuyinga ecupa mu ngeri mu endala ecupa ayinza n'okuva mu ngalo soda ayinza okwanjala buli wamu n'ayonoona kati Museveni ne banne bye bakola byebintu bye baawaayirizanga bali be baalwanyisanga nti bajjanga ne batta abantu mu Luweero ne bagamba nti mulaba twabagambye mutuwa abaana tulwanyisa omusajja kati assa abaana bammwe oba ssemukyala wo kati gwe n'ofuna obusungu ogende weegatte ku Museveni olw'okuba nti nno abajaasi b'Obote basse abantu bo so nga ate Museveni ne banne be baabikolanga banyiiza abantu basobole obbawagira naye olunaku olwaleero tewaliiwo muyeekera awaayiriza gavumenti ya Museveni nti bannange kakati omanyi gavumenti eno mbi nnyo bakutte akirawo Kivumbi tebalina misango naye bali mu makomera ewa muganda wange Honorable Mwanga Kivumbi we battiddeyo abantu 10 naye mu kifo ky'okunoonya basa abantu kati ate gwe balombye mu makage ate gwe basibye ebintu ebyandibadde bikolebwa abawakanya gavumenti ya Museveni okumukyaya kwegamba okukyaya abantu gavumenti ya Museveni tewali yabi bakolera bannayuganda okuleka bo bennyini abaagala okukyayibwa Muhoozi ebintu byakola bannayuganda byebintu ebyandibadde bikolebwa aba opposition abaagala okukyayisa Museveni bannayuganda naye kati abakolera favor nti akwata mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP n'amutulugunyiza mu kamera amisandolinga n'amukuba ebifaananyi n'abiteeka ne ku Twitter n'akugamba nti Kabobi kati wadduse n'olekawo mukyalawo kati ngenda kunoonya ggwe ebyo binyiiza tebinyiiza Kyagulanyi nannyini mukyala yekka binyiiza abakazi binyiiza abaana binyiiza abasajja binyiiza abantu abalina endowooza gye bazigise abantu ab'eddiini kati ebikolobero Muhoozi byakola bannayuganda olunaku olwaleero biyamba bannayuganda okwongera okuzimba obusungu n'okumalirira nti ekiseera bwe kituuka bagenda gamba come what may kama mbaya ni mbaya benunule Maria Matembe ndowooza kwe kyamutuuseeko taliddamu kwogera ajja kwogera ate kati jjukira omanyi waliwo ekintu omuntu kyatamanyi abantu abasinga kye batamanyi kati gwolowooza nti nno Alex Waiswa Mufumbiro okuba nti omusibye mu kkomera nti akyalina ekkomera eddala lyatya eyo fiyo giburekinze takyatya kugenda mu kkomera obutaziika experience the experience he has now ne bw'ogaa nti ogenda musibira bagiyita batya Guantanamo Bay he doesn't care kubanga already Machete omunyumiza kkomera ki eddala Olivia Lutayi omunyumiza kkomera ki olaba osuula busuzi mu kaduukulu ka poliisi ebirowoozo ne bikukyukako okitege nze nasula busuzi ng'omanyi waliwo abamu abasulayo nga bakimanyi nti n'omusango baguzizza naye n'aba mugumu naye ate gwe ataaguzizza nze ndaba nnyo movies most especially nga mulimu abafulaminga bannaabwe naye bagamba kama is a bitch kama ateeka okujja buli kyokola banno baganda bange kigenda kutuukirirako oba oyagala oba toyagala oba ddi kuba naawe tolina garanti okusinziira nalabyemu Miriam Matembe ng'akomyeyo namulabye ne ng'akati bambi mbu kati tagenda kwogera ajja kwogera ekikyamu ajja kukyogera kukyogamba nti nno Miriam Matembe bwe bamukute ne bamusiba abantu ne basirika ne batya nnyo kubanga ebyo bye baagala babatiise mubeere nga temukyasobola kwogera oba okitegeera nange naloose nga alina bampendulidde Muhoozi ng'akuba kuli bubi era bazze kakati waliwo yakubye essasi ne banfulaminga mbu nakubye essasi kati ate ekyomukisa omulungi supervisor wange bosi wange ng'oli wano nga ndi wano environment gye wabaddemu yabadde yawano yabadde yawano kati ng'ataddeko abaagala okundyawo
kati bwe bazze bosi wange najja bwe yazze n'ababuuza haki ekigenda mu maaso ne mugaa akubye essasi wuuli naye bagamba nti nze ndikubi after all nze siina na mmundu sikwata na mmundu naga leave my boy sebo muhoozi atandise oyingira ebirutu bya bannayuganda kwegamba nedda nti kati yeteekamu okuba nti wantiisa nakugamba mu programu eyasembayo nti nno he admires Paul Kagame naye engeri gyamu admiringamu n'engeri gya executingamu byamu admiringako byanjawulo totally different. Kagame bamutya ewaabwe oba e Rwanda bamutya naye tebamutya lwakuba nti nno attira abantu mu lujjudde wadde ngatta oba okitegeera bamutya olw'ensonga nti bw'agamba nti nno kino kikolebwa naye kati otunulira omusajja agamba nti ayagala kulwanyisa nguzi Muhoozi Kainerugaba ng'abasajja abaleeta kyewandiise parliamentary exhibition bano aba Agora omuli John Spire Ssentongo omuli ono omukyala gwe bayita Agatha Hairwe ng'olunaku olwaleero baliisa kakanja Agatha ono mwala Agatha Hairwe olunaku olwaleero era kati nawe nakuwa amagezi nti singa wali oyagala kufuuka president kino nakyogera dda ne mukipiikinga up later namuwangu of course leka naawe namuwangudde ate sigwe kusosa ekyo kyakubiri ekyasooka twabadde tugenda ku program and biddiringana ekimu kyabaddewo ekire kyakesiza lwajjo ekirala kyalwaleero ekyasoose kyabadde mu Balamu nawulira eddoboozi lyange nadde mu lukuubo nga ngenda ku TV program Balamu n'agamba oyo si Matovu Junior nibaga nti naga baba agenda kujja program nange nze sigenda kubeera program oyo atuvuma nnyo atukuba nnyo kakati abakyayogera aba SFC abasajja basatu ne bansalako tuli mu lukuubo naye ng'ate eno tuyita okugenda mu program waliwo abantu bangi crowd bwe baagala okunsalako ne bukyanga nekweka leero bannina nina engeri gye nasseemu wansi ne neemulula saategedde engeri gye nabayiseemu mu birooto byonna bibiri omuwangudde bulungi nnyo kale tugende maaso ne kitaawe namulootanga era nga muwangula si byakusaaga bino nze sikola bya program nze byenjogera bituufu omusajja gwe bukyataliko kola naye program kakala nze sikugambangako bintu byakulimba era bagambanga wano Kyagula gye amuloota kati ne bano batandise obaloota sitandise butandisi kale Muhoozi yenna akamutandika naye kitaawe namulootanga nnyo ate nga waliwo namuloota namulootako olumu kati nga olugaba bajja nantuukako nemugaa nti munaye nze sikwagala era naawe okimanyi era sikulondangako naye nga talina kyankola oba okitegeera mu birooto byonna bye muloose era muloose nga muwangula nga lwo bagamba mumuleke mulo si gumu sebiri simanyi na mirundi emeka kati nno wafunyeeyo ono w'omudiringanwa kati ate ono ye kino nkikugamba bino byonna byakola tebirina ngeri yonna gye bigenda kuyambamu bannayuganda olw'ensonga nti nekigendererwa kye si kyakuyamba bannayuganda byakola byakwongera kuteeka fiya mu bantu nejjukira nti buli wooteeka abantu mu kuloza ku fiya bagikombako kati ne bagimanyiira kati nkugambye nti bw'aba agamba nti ayagala kulwanyisa nguzi Joel Ssenyonyi ye musajja eya amplifying kitegeeza nti ekintu kibadde kiri mu low volume n'oyongeza nti bano aba Agora be bayita aba parliamentary exhibition bwe bamala okujjayo we twamanyira ebitaano nti Abagora be batandika be babikola oyo omuwala ba Agatha Hairwe focus eri ku parliament si parliament eri ku accountability bakolako ko kasasiro exhibition nga ya kasasiro bagamba nti no tulage ku kasasiro ali mu area yo ne bakolako ku exhibition ey'enguudo embi ne batandika ebinnya mu potholes ne bakola exhibition eya poor government health centers oba hospitals ne bakola exhibition ey'amagundi z'abasirikale ennyumba z'abasirikale is not one
oyo mwala Agatha Agatha alina balina team eya Agora oba kitegeera kakati Muhoozi Kayime Rugaba nga bwe nakuwa amagezi emabega kati giri myaka ndoza nga 10 oba 15 kubanga nze namugamba simawe bayapiikinga namugamba nti bw'abanga alina ambitions ez'okufuuka president actually kino nakyogera nga ndoza nga bakagulawo Dembe FM olwa batadde kubanga ekyaggazaawo Dembe FM mbu banoonya bbaluwa ya Kisejusa eyali eyogera ku Muhoozi project nga byadde ebyo kakati nze ne mugamba nti muzeeyi Muhoozi nze nyine plan gy'oli bw'oba olina kale bino ebya Muhoozi project tubiveeko si bituufu aba bituufu 15 years back like 15 years ago yes over 10 years ago ne mugamba nti the best way you can sink into Uganda's hearts kugamba okukama mitima gy'Abannayuganda kola pro social activities tandika emipiira zanya emipiira na kubanga emipiira gikuŋŋaanya abantu kutandika emisinde kati ate bwe yatandika emisinde ye yatandika okimanyi nti yateekako emisinde nga giri ku lunaku lwemu ne gyakabaka ng'ayagala mu kulaba abantu banaagenda wa wiiki lunaku lwali lunaku lwe lumu then ne bamu advisinga n'abikyusa oba kitegeera okuteekayo emisinde gya birthday your birthday is not important Muhoozi, your birthday is not important. Why? Because you were not even born in Uganda. It is not important at all. At least one little there was something ogamba nti oba Muhoozi fraternity oba Muhoozi something oba kitegeera n'okubanga promotion ya iyo kati birthday already waliyo erinnya nga bano gamba brand ya birthday tokimanyi nti ya Kabaka tulina marathon another marathon we know in Uganda ya MTN oba otegeera waliwo ekintu nga okoppa naye nga ate ne gw'okoppye akulese mayiro nyingi buli wookolwa kye bayita okukoppa olina okubanga toli detectable ng'okoppa tosobola kukoppa nga muli mu kibiina n'okoppa omuntu akuliraanye n'okoppa n'erinnya lye bategeerekeka okoppa naye bw'oba okoppa tosobola nakukoppolola linnya lya muntu gw'okoppa okulaga nti omukoppye so kati nakimuwe mabega kakati mu kaseera kano waabanga ayagala okuteekawo kiwandiise ekipya bali mu kaweefube wa promotinga Muhoozi era oba olaba bano abasajja bano waliwo Hudu Hussein waliwo ono omulala Bolola Sima Bolola waliwo nakalala kala bakayita ne bannange Jackie something is it Jackie akwi something bapika babeera ku Twitter kati kuliko n'omuvubuka omulala ali awo simanyi yayita Justice Hunter oyo simanyi na Katonda oba bulwadde manyi waliwo abantu abalwadde naye ng'ate balwala bannaabo nga kakalamu waliwo omuntu eyakulwala nga bw'atakwogerako tabeerawo olunaku teruyita so Muhoozi singa abadde ayagala kutambuza kampeyini yakuba nti najja kulwanyisa nguzi kyeyandisoose yandiwadde nnyo amaanyi aba opposition yandibadde mukwano gwa Joel Ssennyonyi yandimugambye Joel awo okutewe watuufu era nze ndi mabegawo ontegera kyekugamba ebyo byonna ebya Chris Obole nze kino nkikugamba bali mu buzannyo ako kasukaali banuuna ku sukaali enguzi etandikira mu State House Chris Obole nga tonaba kumugendako genda onoonye omukyala gwe bayita Amina gwe owakasima bagita Attack Sugar Works Amina Munauganda oyo si Munauganda Musomali gwe weebuuze sente mekazi yakafuna bano bali kubusamambira aba parliament naawe sukali kyoyo balimu Attack suka tebannabona nakuteekayo yadde emyaka kati bagenda mu 10 ebikajjo bye basimba ndooza tebikulanga waliwo kampani ya sukali empyejja nguvudde ku bino bitumanyi yoyo omukyala eri Attack bamuyita Amina bakabawa ndooza kati bayinza n'okubanga baweza triliyoni ya Uganda palamenti ya Uganda mu gino emyaka 2021-2026 bajeti yaabwe teweza buwumbi 150 bali mu buwumbi 5 kyovulanga kugamba bano tebali mu kulwanyisa nguzi
balina birala bye bayisaawo kubanga bw'oba mulwanyisa enguzi n'olaba omulala nga naye agirwanyisa lwaki ogamba nti ate oyo waalis alina okuvaawo okuteekawo waffe nga bandi badde omuwa buwimaanyi n'ogamba nti Joel Ssenyonyi awo w'okutte yongerera ddala omuntu yenna akukwatako nze ngamba bugambi nti ono akutteko nga nnwanyisa enguzi muhoozi awe yandibadde asinga okuyolera obubonero okusinga okugamba beetaaga opposition owaabwe naye balabika babivuddeko ndaba tebabiwadde maanyi wiiki eno tebabiwadde maanyi lwansonga nti naffe abandi badde babiwa amaanyi tetubiwadde maanyi ekidibo kyeginowalinga kiba kifuuse scale kibanga bonobeera olaba bano ababeera ku gundi ku tv nga bakola comedy oba bali ku stage bw'oleeta jooka abantu ne baseka aba yeeyongerayo kati anti bw'olaalirako eyo jooka oba ofuuse musiru punchline ogireese naye abantu ne bataseka ogenda okulira nga obuze ng'otandika kubavuma okitegeera so kati nono naye kyeyakoze mu kifo ky'okuwaana muganda we Joel Ssenyonyi ate ali mu kumulwanyisa so nga ate Joel yakugamba nti mwatugambye nti nno mwatadde ssente bwe ziti mu malwaliro naye nga tetuzirabayo awo nga tuvudde bwana Nsereko we twali wano yatugamba nga Anita Omongo bwali mu kufa okugwawo ebigere bizimbe ebivunda okufako naye na weekend namulabye ng'ali n'abekiko abateeso babawaabo babeera nabo abakulu mu bwakabaka mbuyite bwakabaka mbuyite bwaki gye bava eyo nga bazza mukyalirako asimayiringa atudde abwejjudde ng'omuntu omulamu baabeera who's fooling kyolina okumanya Nsereko bloka abamu ku batwala abantu ba Museveni Nsereko mwali naye kekyabadde kiritagisa ekyo nti oli avunza ebigere nga ali mulamu ebigere yabijjeewo ebyo anti kati Nsereko anti kyekiri kye nakugamba mu program gye twasoma nakugamba nti Nsereko bw'abanga ddala musiraamu ateeka okuba nga nakigamba ntya ayinza okuba nga musiraamu mannya naye nga ebikolwa bye byonna byakola byabakafiiri kyakategedde tosobola kumutegeera naye gwe kyolina okumanya Nsereko ne Amongo bonna bagundi bonna babloka ba Museveni gundi nkutwalira gundi ngenda kuleeta gundi kati alina okuspininga tewawulira ng'agamba mu kusooka yagenda n'ajerega Kyagulanyi bubi nnyo of recent nabeera n'agamba si anenya Kyagulanyi bakutte lukwago si kyanenya Kyagulanyi kati njagala kubuuza ekibiina kya Nsereko bagiyita ecological party yo erirudda wa ekozeewo ki mu kukwatibwa kwa Besigye ekozeewo ki mu kukwatibwa kwa Lukwago ekozeewo ki yali agamba Bobi Wine akoyewo ne bamukwatako bagenda okwekalakaasa okufa yali bamuyitani lumu Lulume Bayiga owa DP weegundi weeyobiikwe kakati abo bonna mukasaba mukwatako bagenda okwekalakaasa kati mutandike kati lwaki mulinda bakwate Bobi Wine mwagala kwekalakaasa bakutte Lukwago is another symbol of change in Uganda lwaki bwe bamukutte tebeekalakaasa lwaki mwagala balete Bobi Wine yakinoleji kino amaanyi ge Lukwago w'amaanyi is not just a man musajja abaddeko opposition okubanga yasiibudde bannakampala mu bitiibwa mu bukkakkamu mu bwetoowaze n'ataweza na mwezi mulamba ne bamwaniririza luzira awo otya omusajja gwe bayita Museveni ne bw'omukolera osobola okumukolera kati nga bw'olaba Anita Amongo ne bw'anaagamba nti ye ku Museveni tamuvaako ye Museveni yamuvaako naye Sale namulabye awandiise akapapula Sale ke yawandiise amanyi gwe yakawandiikidde mukwano gwa Lukwago y'okusaaga bamukwano Sale ne Lukwago bamukwano okitegedde era ne luli mu kusooka yamuyirawo omubiri ng'amugamba nti nakuyambako baluwa ne bagamba nti balimba yali ntuufu ate era baluwa yemu yali ntuufu lwakuba ku luno omanyi nze nsoma ebyo by'oyinza obutawa nnyo maaso by'obuusa amaaso nze mbiwa amaaso yawandiise ebbaluwa eyo ng'awandiika mu capital letters manyi kyekitegeeza teyayagadde omumisinterpreting capital letters tezisobola kukubuzaabuza enyuguti evaayo nga bweri gwe omuntu okuwandiika ebbaluwa ku peegi eyo yonna peegi nejjula naye ng'awandiise mu capital letters aba alina kyategeeza oba okitegeera aba alina kyategeeza kati olunaku olwaleero
ekimu ku bintu ebisinga okuswaza abasajja abo kyobula nze nkugamba nti byonna General Muhoozi byakola Sale abyagala, Museveni abyagala, aba NRM bonna abawagira babyagala. Yensonga lwaki tebavaayo kubyewala oba kwedistancinga. Muhoozi Museveni leero lwa mukaaga tukoze program agenda kubaako byayogera eri abadde ayogera tugenze okujjanga kwali ayogera sitegedde byayogera kuba mbadde busy naye byonna byanaayogera bw'abanga asobola okukola state of the nation mu kaseera kano n'ayisaawo ennaku bbiri nga mutabani we yakyali CDF amanye nti ebiddirira teyejjusanga bw'abanga ayogedde eri eggwanga n'atakola kyewandise thorough address ku mutabani we byabadde ajja akola okubira ddala akalulu ekaggwa era n'amuleka ku bwa CDF nga directly abadde yeetaba mu by'obukulembeze bwana batakikoze n'atamujja ku bwa CDF ebiddirira teyenenyanga kyensobola okugamba byonna ebigenda mu maaso mu Uganda biraga nti abantu Museveni bamukyawa ewatali kubagula. Luli Museveni yabuzaabuzanga abantu najja natta najja n'awaayiriza naye olunaku lwe oba nga nti olunaku olwaleero tewali gwe bagenda kuwaayiriza. Ebyo byonna nga bwe nkugambye Luli nga tutandika nti ebyo byonna ebireetera bannayuganda okukyawa gavumenti ya Museveni tebivudde bweru wa gavumenti ya Museveni bivudde munda mu NRM bivudde mu bo bennyini walaba ebyabadde kalangala. Bano abasajja tebakyaswala era omusajja gwe bayita Simon Byabakama bw'oba olina omukazi ng'olina n'abaana nze mbadde nkuwa amagezi wandivuddeyo famire yo n'ogigamba nti banenze nabwe eddalu nsonyiwe mundeke kuba byonna kati Simon Byabakama byakola tosobola kubyawula na muntu mugulu wa ddalu nti asobola okwogera ekintu olunaku olwaleero enkya ne bakimubuuza neyefuula atakitegedde. Yoyo omusajja yagamba nti yali ali waka nga musajja chairman w'Electoral Commission n'agamba nti bamusalako DSTV. What a shame. Ali mu office kati kankuwa akasembayo ku nsonga ya Muhoozi. Olunaku olwaleero Muhoozi bw'abanga ayagala nnyo bannayuganda etteeka eryandibadde lisooka mu palamenti ya Uganda nga tebannaba nakukola kintu kirala kyonna yandibadde asaba ababaka ba palamenti baleete etteeka nga ligamba bwe liti omuntu yenna anaakwatibwa ng'alidde enguzi kalabba oba treason oba life imprisonment. Omuntu yenna anaakwatibwa nga alidde ssente za gavumenti nga bw'onogamba embezzling government funds avunaanibwa kulya mu nsi ye lukwe kuba kuba akafaananyi bakuwadde biliyoni 2 zigenda kugula ddagala ly'abantu zigenda mu medical stores gwe n'ozirya. Waliwo omusango omunene ogusinga treason gw'oyinza okuwa omuntu nga nabonaga nti abantu bafudde olw'ensonga nti eddagala gwe waliridde n'olizimbamu akeedi. Kati Muhoozi bw'abanga ayagala nnyo bannayuganda etteeka eryandibadde lisooka mu palamenti lya ku criminalizing obuli bw'enguzi n'okwonoona ssente y'omuwi w'omusolo ng'ekibonerezo kugenda kusiba mayisa n'okuggyako ssente ezo bye ziba bikoze. Oba ontegeera? Yes sir. Simaba, do it make sense? Ojja kuŋŋamba enguzi lwaki bakusula amayisa tebaleeta mateeka gabeere magonvu nnyo osobole okugamenya. Ekireesesa amateeka actually nze era singa mbadde president wa National Unity Platform nandisabye ababaka ba NUP baleete at least a private members bill nga main concern oba main address eri ku nguzi. Ontegeera? Bagambe nti omuntu anaakwatibwa ng'alidde enguzi life imprisonment agibwako byonna ebyobugagga byalina
ate life imprisonment baati bakukkiriza era kuddamu kwesimbawo siwe kiri yes okwenyigira mu office toddamu kuddamu kati olaba wano omanyi baita criminal record wano nti bw'obeera ne criminal record teryakuwa mulimu osiitaana teryakuwa mulimu oyinza okuba nga criminal record gy'olina wakuba omuntu oluyi assault kati baga what is the criminal record awutula yakuba oba mukozi munne ate ne wano tulina abakozi ayinza obbakuba ate already tukoze background check nga ina ekyo kyokka ye solution egenda okumalawo enguzi mu Uganda n'ebino ebyagamba nti Museveni ataddewo akakiiko kati nno kano ko kali mu State House ka reporting a directive we n'obwo obukiiko Museveni bwateekawo nabwo buli enguzi ne bwe baleeta etteeka ne bagamba nti okulya enguzi n'okwatibwa ate n'obujulizi tebwetaaga kuba nti nno bwakunoonya nnyo circumstantial evidence yalidde enguzi nti ye yagiridde ku kinti ku luguudo kinti bwe luti nga beebuuza nga olwo kye bayita lifestyle audit kati olaba ababaka ba palamenti abayingidde mu palamenti olwaleero bagenda kudiikiriyalinga ebyobugagga bye balina oba bamaze okudiikiriyalinga kyalina gw'omumanyi togayanga kyezinze kakati oluvannyuma lw'omwaka gumu bw'obanga wafunye ettaka lya miliyoni 5 nga tolina looni nga tolina grant olina okutunnyonnyola ettaka lye waligyeewa otuula kakiiko ka kosasi abasajja bafuluma ssente abo batagala banoonyerezaako naye nkukakasa enguzi kasiteenaazibwawo mu Uganda bannayuganda bagenda kunyumira kye bayita Uganda and the best way is to bring a law okucriminalizing enguzi n'embezzlement of government funds ebirala bijja kutereera tetugenda sooka wano olwaleero kulwakutwala n'ensi yange Uganda atakumira mpeera bankumira The Answer Channel, a solution to every situation.